tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omulokozi waffe, ekitangaala gye tuli. Mujje baleke abalabi bamunyenye yaka yakuzukusa eyeyake. Ffenno tukkiriza nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ate era abaliko nga mmwe temunnakkiriza Yesu nti ekitangaala ky'ensi, aye nammwe tubaagala. Ekyabawola ekibajjayo kibaleete wano, manyi ekiseera kyammwe mu biro byammwe nammwe mujja kutwegattako. Nnyabo, nsanyusa nnyo okulaba ku puroguraamu eno. Nange nsanyusa nnyo okulaba. Omulundi ogwokubiri. Amen. Nsaba ku mannya go, aye n'oluvannyuma tweyongereyo obuuze ne ku bantu abatulaba. Amannya gange nze nammayoobe Robina. Ndi mulokole era mpeereza Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kuba ly'ekkubo, amazima n'obulamu. Weewaawo. Kulikayo. Munnange ekisa kya Mukama navuddeyo. Amiina. Ajja ddala navuddeyo era ndi Uganda. Ki ekikakasa nti oli Uganda kati gwe mu kulaba okuku? Kikyolabirako nogaa kituufu kati ndi Uganda? Ekisooka ndaba solution. Okay. Ate nga Munnayuganda. Ekyokubiri ndaba baddugavu. Ekyokusatu embeera y'obudde ensi. Walidde ku matooke. Tolaba? Byonna bikakasa nti olika. Ono yanfumbidde ettooke. Yavaayo. N'endya n'ekinyeebwa. Okay, kale. Ekiriiyo. Ekyo kirungi. Kakati twafunyeko omukisa ne tulabikako ow'eggulo era tubaza Mukama olw'akakisa kuyateddewo. Naye nonkakasa n'ongamba obujulizi bwo obwetaaga obumaleyo. Basigaddeyo k'ekitundu. Tekitukomezzaawo era tumaleyo obujulizi obwo. Obeere mumativu oleme okugamba nti oweemaze ggoga. Ebyaddala waliyo ekitundu ekyasigaddeyo nga kireekaana nga kyagala nakyo kifulume. Mukyala Robina, omukisa oguweereddwa omulundi ogwokubiri okumaliriza obujulizi bwo nga wabadde owulira bw'oyagala okujulira Mukama ate n'okuweeramu amagezi abo b'owulira bwe weetaaga okugaweeramu. Ombuulire na biki ggwe ebirungi bye wafunye mu mulimu ogwo bwe weenyumirizaamu era okuba waakuwa amagezi omuntu ayagala okugenda ku kyeyo oyinza kumuwa magezi ki? Tutambulira awo. Yes. Ekisooka kyo byonna mbadde nkyabagamba nti twetaaga Katonda. Oba oli mulokole oba toli mulokole, oba oli mugagga oba toli mugagga, oba oli mwabungi, kyonna ky'oli kasita oba ng'oli mu nsi eno ey'abalamu. Katonda tumwetaaga. Kati okwongereza ku bujulizi bwaffe buli bwe twakomye tukimanyire ddala nti gye tugenda okubonaabona gyekuli. Gye tuba tukola eri mu bawalabu. Tukimanyire ddala nti okubonaabona gyeki? Gyekuli. Naye ate tewali watali kubonaabona neera. Okitegeera? Tugamba nkiyita kubonaabona oba kuba obisoomooza mu bulamu tebirina bye bitasobola kugira. N'okutabakana ennyo okunoonya okubeerwa obulungi. Okitegeera ekyo nga kyenyizaako okugamba. Kati ne bw'obeera eno naye osobola okukola ki? Okufunirayo ebizibu. Osobola okufunirayo ebizibu. Ne bw'ogenda eri osobola okufunirayo ki? Ebizibu. Ekisobola okuyambako kiri ekintu kimu kubanga omanyi Katonda. Ne bw'oba nga tomumanyi tulwanye okusaba Katonda omugambe njagala kukumanya. Kijja kuyamba kuba mu butuufu okola ki? Omwetaaga. Okubonaabona gyekuli era n'eno gyekuli. Naye ekisingako kiri nti eri tubeera mu nsi eteri ki? Eteri yaffe. Ate tubeera bapya gye bali naffe tubeera bapya. Kati ebyo wabadde obyogedde already. Kati nze kinayodde mbuuza okwongereza ku by'oyogedde jjo nti waliwo abaana abafiirayo eyo, wali abaana abagwirayo eddalu, wali abaana abalwalirayo. Ekyo kye tuba tutambuliramu kwongereza ku by'oyogedde jjo. Ate onzijukizza bulungi katawe kuba tubadde twagala otandikira. Wali abalwalirayo abafiirayo mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Naye kwe kye nalaba ebimu si nti buli afiirayo abeera afudde lw'abawalabu. Ebintu ebimu bye nalabayo Mukama byazza mbikkulira ebireetera abaana okufa. Waliwo bye mpiseemukko naye Mukama n'ampisaawo n'enkola ki?
nembiwangula. Kati tujja kutandikira ekyokugwa eddalu. Kale tuzamu tugambe nti ekyokuba nti bo bantu bali babi. Ekyo babi naye kiri nti buli muntu yenna ku nsi kuno alina omubi. Kabe maama wo, kabe taata wo, kabe muganda wo, kabe munaggwanga, kabe si munaggwanga. Nga talinaamu mwoyo wa Katonda oba nga tamanyi Katonda abeera mubi. Kuba abeera afugibwa mwoyo waani? Wa Sitaani. Aba talina kuwabulwa mwoyo wa Mukama nti amulaga n'amugamba kino okoze kibi, kino okoze kirungi, kino okoze omulumya munno, ono tomulumya, ono omubogolera nnyo okugamba omuboola, kugamba mwoyo oyo agezaako oyo omwoyo abaawulira ekirungi n'ekibi aba tamuyina. Kale omuntu yenna okubanga mulungi alina okuba nga alina omwoyo wa Mukama ng'ategeera Katonda. Kuba newaana ewaffe n'ababi gye bali, n'eri gye bali, n'abalungi ate gye bali, era n'eno n'ababi gye bali n'abalungi. Kati bano abaana abawanuuzibwa nga bakomyewo ne bagwa eddalu. Kati abo abagwa eddalu kye nagenda okulaba okwetegereza nnyo asobola okugwa eddalu olw'emirimu nga mingi. Yitawo eno ddeeno walampa ekisenge kuuta ddeeno genda mu kiyigo oba wakakwata kino mbwate kino jangu eno yitawo oba wakola nti jangu eno kugamba akolera ku pressure kugana n'alema okusetolinga manze n'avaamu ng'afunye obuzibu. Afunye eki? Obuzibu. Ku sayidi endala kati eyaabo kati bwe tuddako mu by'omwoyo waliwo n'ensi ey'ebyomwoyo gaffe ebisobola okulumba nga tobirabye nga tobiraba. Kugamba oli ayinza okuyinga bwe nkugambye nti omuntu abo batafugibwa mwoyo wa Mukama afugibwa omwoyo wa Setaani. Kati mwoyo wa Setaani ayinza okumwambala. Kati nga nze bwe nagenda nagamba muwala wa gundi kati nge mu nsi ze ewaffe eyo mubeera yabataagaliza kisinziira gye wava mu nsi yo bantu bobeera nabo abantu b'olina tebakwagaliza. Omuntu ayinza okusinziira eno n'akusindikira eddogo oba n'akusindikira ekintu kyonna ekikuggyako waya nekikusanga eyo kuba eddogo balituma ne ligenda gye baliragidde. Kati ngezako okulaga nti newaffe eno gye bali ebisinga ebizibu olumu ebisinga kubanga ffe Bannayuganda ffe tusinga nnyo okufuna ebizibu abaddugavu. Kati ffe naffe abaddugavu naffe abamu naffe tetulina emitima emibi egitayagaliza bannaffe tukole ki babeere bulungi. Ngenda kuva eno bulungi ngenda naye olwokuba nti ku kyalo mwembeera waliwo abatanjagaliza ne taata wamwe nga tebamwagaliza ajja kusindiga eddogo litambula linsangeyo. Kati bwe linsangayo nga tolina Katonda tuliko obukungu bwa Mukama tomanyi nakusaba oli mu bibyo oba bakulimba n'okulimba wagenda bakusandaze bakusazaasaze olina emisale egikuuma bakukuuma bakuwadde genda onaabe sukaali onaabe biki ebyo byoba okola. Kati gweojja kubeera mu kunaaba sukaali oli wajja okusindikira ki eddogo likwate ojja kugwa eddalu. Kati gwe bw'ogwira eddalu ye Sawudi oba wonna wookolera eyo na gye wagenda ono weeno talina ngeri wajja kumutegeera bajja kusigala bagamba ki bawalabu. Kati n'ensonga era oyinza okugenda n'otuuka eri bakama bo ne bakwagala ebyaddala. Kuba omuntu atakwagala asobola kuteekamu bukadde na bukadde bwa ssente okutwala ewuwe ate n'atuuka eri neyeekyanga oba n'akusalako obulago oba n'akuggyako amabeere nga tolina kyokoze oba nga tewaliwo kikutuuseeko ggwe ng'omuntu. Ogenda bulungi boosi wo n'akwagala nze bino nabirabanga naye lwakuba kyova alaba mbagambye nti okumanya Katonda n'okubeera n'enkolaganayo ne Mukama. Lwaki nagenda ndi mulokole Yesu wange nagenda naye sikugamba nti nalokokerayo eyo nagenda naye waffe tuli balokole bazadde bange famire yaffe kati nagenda mmanyiiko experience eyo. Kati egye mwoyo wa Mukama gyagenze nga mbikulira ebintu ebikulu okulaba n'okutegeera ku bintu ebifaanana bwe biti. N'okizuula nti abawala bano si bonna nti abagwireyo eddalu obuzibu bwonna buveera ku bawalabu obumu buva eno waka. Waliwo yagamba toyirinya nnyonyi bw'oligana n'ozikola tolibako ky'ozikolamu kati naawe kumanya nti wagenda famire temulivaamu muntu oyo kugamba ye nga yasimba amakaana Sitaani yamuyingira n'asimbira ddala akatebe ewammwe tewalibaawo mu famire omwo alirinya nnyonyi ade okukulaakulana ate godduka okulaakulane. Kati bwakitegeera nti wasaze
kubavuga tugenda olumu tubikweka era amawulire gabatuukako kati bwakitegeera wasaze agamba kati todda kati ng'akola ku mulimu gw'obutadda wakira ogireyo eddalu oba ofiireyo oba ki ekitegeeza nti olumu kyoyagala okuŋŋamba Robina nti abaana bano be basindika olumu okuva ku bizimbe ne bagwa wansi ebiseera ebimu ayinza oba tebamusindise nga ye yennyini yawalampe ku lwe naye avayo oba ayinza n'okusindika n'omuzimu gw'okufa sebo naye nowettira eyo ne bagamba omwalabu yamusindise naye kirala lwaki yeetuga bw'abanga kati kankuzeeyo wali nti omuntu weeno manye fe mu nsi zeewa oba Abanayuganda oba abaddugavu ate ffe emitima gyaffe mibi ate gikusike tosobola muntegeera tuliira munda tulina enkwe naye omuwalabu osobola okumanya atayagala kwenda n'okimanya nti kibi ekikola agenda kunsalako obulago n'ogamba atayagala bubbi n'ogamba kati ekyo kanti kagenda asobola okunsala tayagala mulu osobola okitegeera openly nti kino takyagala tayagala muntu alya nnyo n'okyewalira n'okireka ne mubeera mirembe naye omuddugavu ye muntu asobola okuloga omuze gw'otayina ne gukukwata obanga tewali mutamiivu omuddugavu asobola okuloga n'oba nga oli mutamiivu lujjuuju ate nga wali mwana mulungi obanga tewali mwenzi omuntu asobola okuloga n'obeera omwenzi oba n'obeera omulalu n'ogweddala oba omubbi naye nga ebyaddala oli akulaba mubbi naye nga ate nga toli mubbi naye nga waliwo yakikukola ekyo mukikkirize mukigaane ekyo bwekiri kati bw'amala okugenda bw'amala okugenda bakaba bajja kumwagala kati ono weeno gwe yalekera atamwagaliza balina n'amalago ge bakola n'akusindika ne tukusobola n'ababoosi bakikola ebyo bituufu kati ogenda kulaba boosi we yali akwagala famire yali ekwagala ng'etabuse nze bwe nabirabanga nalabanga enjuki nnyingi nga ziva eno waffe nga njuki nga bazikusindikidde mu nnyumba nga njuki nga zijja naye nga si njusi fizikale zamumweka ndaba akulaga nti mu nsi y'omwoyo ng'olumbibwa oluma enjuki nga kiruma bakama banga nga bezibaluma naye nga batabuka naye nga ziva waffe kati kingatagamba nti omuntu asobola okusindikira eddogo erikusange wama naye nga lyakukutabula na baki bakama bolemererwa okomewo matabuke mutabuke ne bakama abo bakuyise bubi ogenda okulaba abaala abalungi sebo nga bakyuse sebo nga bakulabanga kintu ekitagasa kumbe waliwo yakikoze waliwo aseesaamu kati mu kuseesaamu okungi era naawe omulimu gujja kukutama kati jjukira oluko omwoyo guli ogw'okufa wa tekitegedde ogamba kati Uganda nzirani ogezezaako kampuni Uganda ogamba kati ate obankola ente ye bwenfa nkola kyano olusitaani yajja kubba kutana kuzikiriza kati bw'amala okukozesa ba agents be bali kati ye setaani kyayagala missionary yakukutta kasamala kubbako amagezi nakugamba kati weetuge era weetuge era ogenda mugenya togenda mu ggulu kati n'ebyo ku nsi mu sayidi endala tubirabe nga tonagamba muwalabu nti bakyukakyuka bakyuka nekugamba ne bakyukira ddala nali malako kontrakiti ne bakyukira ddala ne bankasuka nga tonaba bw'ogezaako okukola obulungi abawala baabwe oba yonna gy'okolera olaba ng'ogezezaako okukola obulungi bwo nga ggwe okuleeta emirembe kubanga olina okuba nga oli muntu aleeta ki emirembe oyagala beerawo emirembe enkolagana n'abantu abo kati bw'ogezaako ggwe ng'omuntu ne bigaana ddako ku sayidi endala eya bwakatonda yingirako mu kusaba osabe katonda ajja kuwulira otherwise ajja kugamba muwalabu yakyuse nga yakyusiza abawalabu bo nga eri gye wava ekyo nakyo kisobola Robina okusinziira bw'onyumya abawalabu babaddemu tebakuyisiza bubi ensonga lwaki oyagala olinga agezaako owolereza abawalabu bonna oyagala kuŋŋamba nti abawalabu bonna bakyuka basobola okukyuka kati nno mbadde nkyakuleeterako ku bimu ebyo bifaana kati twogedde ku ky'omukama wo kuba baali bakwagala ne bakyukakyuka kyasoosi kyabadde ki ekisoose ogambye eddogo liva eno oluusi eritabula abali eyo ne balowooza bali be balina obuzibu kati si kugamba nti nange basooka ne banjagalirawo nekyo wakitugambye jjo nti wamala emyezi 8 nga ate n'ekirala
ekireetera abantu okufa nga bwe nkugambye nti omuntu bw'atabeeramu kabwa katonda talina mwoyo wa mukama amunenya era n'ababi gye bali kati bwe kisinziira famire yo gy'ogenzeemu eyo kusinziira nga gwe obaddeko mubeera ne group whatsapp groups zembaamu gwe okusinziira ku mboozi z'abanno olaba abawalabu abasinga obulungi be bangi oba ababi be bangi bandiba be bangi kubanga lwaki balina amalala bo beeraba nga bo baki abaliwo batusinga balina ssente beeru tuli baddugavu batusinga obulungi okitegeera ekyo bakirina bo nga amalala batusinga batulabanga kugamba tebatulabaamu vali olw'ensonga talina kyakwagaza newamwe talinayo suubi nti alijjako mu nsi eyeewamu talinayo suubi nti oba olumu alinayo embeera eri mu kkuba walyoka akusisinkane gwe ng'oli mu ofiisi omuyambe kati nga ezo gamba guno likamuyise bulungi munange tomanya ebiseera ebijja embeera eyinza okola ki kati emyaka 2 gwe gy'omazeeyo ofunyemu kikyo weenyumiriza mu myaka 2 kuba bangi bakomawo ng'agamba emyaka 2 gyonna gy'amaze ataakoledde bwere yeetaaga okuddayo omulundi ogwokubiri abeeko oba oli awo ate kyakola nze sijja kudda nakwadde nga badde banjagala nzireyo ez'ofunyeyo zikumala ezenfunyeyo kazimmale kubanga katonda asobola n'okubuleesingira mu katono manye oyinza okuba ng'olinawo okola nga katonda akutalleko ekisa ekikubeezaawo awo kati gwe obutamatiramu ekyo ky'ofunye n'oyagala okwata ekkubo oddeyo ng'ate ng'ekisa kiri ekibadde kikukumirawo awo kyaggwa kata nga olina kugenda mu kifo kirala kati bw'okola mistake n'odda awo tekikwewuunyisa kati nkugamba nvuddeyo nga banjagala nnyo era ne bansibirira ebintu ebinene ebingi ebifaanana bwe bityo naye neezirayo ne luba lutalaate kwakana n'enfiirayo kati nze kiba kinkakatoko okubuuza katonda wange nzireyo wali oba ontwala walala kuba nze nina connection yange ne katonda wange era bangamba ddayo nga nkola ki bangamba genda walala nze nga ngenda n'ekyo Robina nina abaana bameka nze nina abaana 3 oli maama agumidde amiina kati okomyewo okutwala bufumbo mu maaso oyongereko obulala obwawo bwe bumala ebyadala obufumbo bwo nali mbwagala naye ekiseera kituuka n'olaba nga okomyewo okoma era byebimu ebisinga okututwala eyo mu nsi zeeyo kati tokyayagala kufumbirwa ate okufumbirwa nandi nkwagala naye ani gw'ofumbirwa omusajja ate bafumbirwa miti mukusooka nakola mistake naye kati okuzaala abaana wakola nsobi bali abaso saakola nsobi ati kati nze mu bulamu bwange kyonali saagala kyekyokufumbirwa omusajja omulala nzaalayo baana ngenda wala nali sisaagala kyekyabaawo ono yafa wali ate kati bw'oba oddira mwongereko ku baana ate kati bw'aba agaanye n'okuwasa omukazi nga ewasa kati ojja kumwesibako paka n'omwesibako paka n'omwesibako munnange emyaka kati tuli myaka 7 emeka ogenza ogenda ku kyeyo okomawo nga yawasiza n'okugenda leka wasiza kyekyakunyiza noga kambiire omusajja ono ngende ez'abaana takuwa gwe weka takufaako kati okitegeera oli waka mu bazadde ona batunuulidde kati nze wayitokola bulungi ebyobufumbo nze mmanyi olowooza yali 100% ebyo ebireetera abantu otasobola kugumiikirizagana mu nfumbo kati ye n'alowooza ye ali 100% oba walimu embaliga abasajja manyi tebagala bakyala abaliga obuzibu bwange naye kyali kimu ekiti katonda nze nali mulokole ate nga si mulokole alokoka n'agwa kati ye ebyobulokole nga bimuggyako ki yalokoka n'agwa yaba mwangu ate wakuddamu kuyimuka ate kati aliwa yimuke notulaba aliwa anti wakusabira ensonga giteeke mu maaso ga mukama katonda woosaba ayogera ki yakoma kevala nakugamba ngenda kuteerako wano sijja giteekawo ate nkugamba bijjeeyo tetuyagigabanira wano eyo nakugamba esitoola eyo nja gikuteerako n'okutuuka okugamba nti essuubi lyaggwayo nti obufumbo bwo tebwali by the way
nakino ensi ekitegeera oyinza okubeera n'omukazi nga siwuwo nayo kikiriza naddala nga gw'oli muweereza wa Mukama oyinza okuba n'omukazi nga siwuwo nobeera n'omufumbo ne muzaala n'abaana naye nga siki ng'owuwo gy'ali kulw'ensonga n'enteekateeka Katonda teyategeka kati ekyo eky'omusajja nze kambirekera Mukama naye yasijja kulimba kati kyemadde njagala okumanya obufumbo oyagala naye si muwono tata w'abaana nga muntu mulala eyo ninayo obujulizi obunkakasa nti siddayo eyo ekyo fizikale nja kugamba lwaki fizikale bwekiri nti nalemerako nnyonnyonyo nendemerako nnyonnyonyo nendemerako nnyonnyonyo nendemerako nakitegera luvannyuma nti Katonda yali aŋŋaana okutuukako extent yali eŋŋaana nendabira ddala nti nga sikyasobola kubeereraye kati eyo ensonga nja gikubuulira kale tewali buzibu twogereko by'osobola by'otasobola bireke eyo tuveeyo ndooza ogenda kuba mufumbo n'omwami omulala Katonda gw'anaaba aleese so sooli oyasooka kuba njagala nnyo Katonda ate njagala omuntu siba temubitwala mbu ate kadaama anoonya musajja wano ate ojja kufuna owuwo mbu ate naye yatandise okuleesa kyenjagala okugamba nti nze Mukama mmanyi nga bwe nfaanana kati ye yammanyi gwalireeta nga mu biro byo nga tufaanagana nga tusobola okukwatagana mu byonna mu by'omwoyo newankubadde mu by'omubiri so ekyo ofubanga nnyo omuntu kakino kankigambe aye ne woba onoonya si kibi sooka oleke kino kuliko abaami kino kankyogere ti bw'obanga omanyi kati fe abalokole naffe twakyusizzaamu kyano ate tuti tulabisa amaaso bw'omala okulabisa amaaso ng'okubirawo mbaga naye nga mwoyo omutukuvu takakasizza ku ekyo ky'olabye yekizibu kyetulina kati nze bwe ndabisa amaaso nsomba nga agamba kati wuuyo naye nga Katonda yennyini katandika bufumbo tomubuuzizzaako mugenda kukola embaga gitufu mugiyita embaga entukuvu era obufumbo obutukuvu naye ng'obutukuvu beeri Katonda kati ojja kuba n'omukyalo we muzaala naye nga temujja kukwatagana oluvaamu ate musabe divorce kati kiba kirungi nga tonnatandika kintu kyonna osooka obuuze Mukama osooka obuuze Mukama nti ogalabaze kugamba esiriddamu kukola ki nsobye eyo wabuuza ate luli wasonga tonabakulokoka nga tukyali mu byansi nga tukyasoma kati ofubanga nnyo okulaba obanga gw'oli namba Z Katonda aleete ddala omusajja ng'ali namba Z nga mufikisinga nga mumakinga bw'obanga oli namba E Katonda aleete E bw'eba E era bw'aleeta omusajja abeere E nga mumakinga so si kuleeta E kati gwe bw'obeera E n'olaba eriiso lyo gwe likulaze Z kati n'oleeta Z n'ogiteeka ku E temujja kukwatagana newankubadde nga muli balokole ekitegeera kati Katonda aleeta ddala muganda wo mu mwoyo nga bwe mukola ki bwe mufaanagana nga bwe mumakinga okitegeera kati eyo ensobi gye ngamba nti siddamu gikola era namwe abateekateeka obufumbo bamuli muki bagiyita batya mu courtship totunuulira kuba kati mwoyo mutukuvu abagambye nti naiya bawo wuuyo mwoyo mutukuvu n'akikakasa ekibatwaza emyaka 3 muli mu courtship kiki ekitegeeza mwoyo mutukuvu kuba mwoyo mutukuvu atunula mu maaso emyaka nga 3 mu ayamanyi enkomerero ku ntandikwa kati baba kugambye nti oye baawo kati ki ekibagaana okukola embaga ne mukola emiko era nti abamu balinda olumu ssente nnyingi ez'okwerabisa abalala nti wagamba sijja kufumbirwa kati tuba tulina osooka nitufunawo obukadde bwafaana kwasa ekyo kisinziira ku ngeri gye mukiteesezaamuko naye nga ensonga tesabagaana abantu kufumbiriganwa kuba tebannaweza ssente nnyingi si bwe kiri kisoboka kuba kati sooka olabe nze Mukama wanga bazadde bange balokole n'ab'omulenzi balokole abange balokole kati bazadde bange balokole n'ab'omulenzi balokole kati neefuna omusajja nkwadde nga obusente buki butono kati ekisooka nti tusooke tutwale emyaka 3 tunoonya ssente zigenda kukola mbaga tukozese akatono ako bazadde bange bakalye tugende bwe tuba twagala okukola embaga tuligiddamu tukole makeke ate n'ekirala ekyabazadde bange okubanga si balokole oba ab'omwami gwe ngenda ofumbirwa tebitukwatako ffe ababiri abagenda ofumbirwa nakasatu babalokole kasanga ne mwoyo omutukuvu agikubyemu sitambu ekizibu ekiriwo tulabisa amaaso omala okulabisa amaaso tokkiriza Katonda kukola ki kubira mu sitambu kumubuuza nakugumiikiriza kyayogera bweyagala ogenda ekikyo ojja mutwala
kubanga goli mu courtship obeera naye oba ayomba ono si muyomba oba ono tankuba bikonde ono tanfumite kambe kati n'obeera mu ekyo so nga ate kyandibadde kyangu n'obuuza direct mukama ono ali atya bakugamba nti kyekyo era bwe mulitandika obufumbo obwo kati nali bubeeramu era muli wangaala awo katukoma. So kati Robina plan ki gy'olina mu nteekateeka z'okuba ggwe ng'eyakadda ogenda okiki ky'oyeye sooka oleke kyenkozeewo kansooke ntuule ewaka kitegeera ntuule wakuba natulawo bbanga mmeka nga bwe mbuuza mukama ekyokkola kubanze manyi nkugambe nze Katonda njagala naye banaŋŋamba nti ne bw'enaba bizinensi nja kugiraba nti bizinensi era n'ekifo nja kitegeera newa kitegeera kati olugendo lwange olwo kansooke mpumulemuko naye aleka nsooke mpumulemuko mbadde mbuuza bubuuzi sikaka kukola nje sigadde kubuuza ntambulire Yesu wange yamanyi gyakutwala kati nombuuza olwatugendera nkubuuza mpozi nga tumaliriza osiibula abantu naye nga tunabasiibula amagezi gowa banna abasigaddeyo ne bana abagenda awo nno kize kakati amagezi gempa abasigaddeyo ne bana abagenda sooke n'abaliyo kasooke n'abaana abagenda ng'oli mu lugendo oteekateeka ogenda kukola wonna newankubadde wano mu Uganda ng'olina by'oddukanya nabyo wantu bizinensi oba oyagala kutandika ky'otandika obalaba nze nabagambye wali mu kusooka nabagambye Katonda ayogera era gwe bw'obeerayo n'otakkiriza nti Katonda ayogera simanyi gwe otambula n'ani kiringa okubeera ng'oli mu mmotoka nga temuliimu ani driver mwoyo wa Mukama ye driver atuvuga otutwala mu birungi sooka ogende mu maaso ga Mukama obuuze ng'oli ani yabuuza yasanga zikula jwi ng'ayidde nga yena abuubuuka muliro abakyala babatutte n'ebintu babikoze eki Dawudi yagamba sebo taata mukama wange bagobe n'akwasa kati nga tunatandika lugendo sooka obuuze Mukama gye ngenda kudda olugendo lulungi weera oba ogenda kuba mu kofini oba onaakomawo nga wekite nga weetambuza era Katonda agenda kulaga tojja kudda oba ogenda kulaga oba oli mu kofini oba ofudde oba wonna ogongobadde oba okoze eki kati ekyo bw'okiraba omanya nti olugendo si lulungi kyogedde kituufu nabuuzaako Mukama nga nina gyendaga nembuuza Mukama olugendo luno mwendaga lugenda balota nendata nga boda tukubye mu mazzi nenga oke kasa nkitegedde boda etukubye mu mazzi neŋŋenda boda yatukuba yali egyatusuulayo mu mugga ekyo kyeŋŋamba nti bw'ogenda Katonda ng'akubyemu setampu kati nze banabuuza Mukama neŋŋamba Mukama kiri kiti eyo nsookaayo nalabanga nga banfumbira ne kati banfumbira obuugi nga bansaavinga nga ndi bulungi abawalabu nga banfumbira obuugi nga bansaavinga bayiza wenje nagala n'okutuuka nga ne Mukama wange namutegedde era n'akateeyi ga namusangamu kenalaba eno mu kirooto era ng'alina n'akaana nga nzisimanyi nti balina n'akaana nagenda yo eri nemulaba neŋŋamba yono neŋŋamba kati bwe baba wano kati Katonda nga gwokirimu nentuula mu myezi 8 gye nakuba gye nabonaabona nga njagala okudduka mu nnyumba Katonda alyoka ngambye nti todduka omukisa gwe guli mu nnyumba muno kati okiraba nti okugenda ne Katonda kirungi kitegeera kati ogenda ne Katonda wonna w'ogenza okukola omanya nti Katonda yakukubira mu sitaapu nga wasooka kumusaba eno ne bw'osanga embeera ng'efaanana etya nga bakuyuuya nga bakukola kyomujuliza nomugamba naye mukulu taata waŋŋamba nti wano kiryoka ate kiki Katonda akola nnyo n'afuba okulaba ng'ateekawo ki embeera ate n'ekirala ng'akola bw'otuuse naawe olina okuba nga okola ki ekyo twakimaze nga naawe weekyusa weetereza okwekyusa gwe naawe osobola kubeera muntu nga gwaboggola nga gwayomba nga gwakola ki nga gwatayagala kulya leftovers ate ze bakuwadde bayise bulungi Robina wagambye wazirya okumala emyezi emeka nze nazirya
kati nazirira ddala ne batuuka ne bazikugyako bokka nazirya nenyirira ddala nno nenkola bulungi nenyirira nempaapaalira muli kata nekibanyiiza ne bagamba toddamu zirya kati nga sawa y'okutegula nga badduka misindo omukazi nga adduka misinde nga abijjayo nga abikwata abiteeka mu fudi nkya n'abisuula mu kasasiro ate bye yagamba byolina olya ate kati akyagala obiri kati nagenda okulaba nga babinzigyeko neŋŋamba oti nze kati nze saatunuulira bali katonjiramuka neŋŋamba mukama mwebalo nzigyeko ki leftovers mu kusooka kyamusa bubi naye mukama naŋŋamba naye naawe leka bwe nali ewaka mukyalo ewaffe lumonde asula kati muffe naffe ke kajjanja naffe ke tulina akamu ke tugenda nako ewaffe embeera mu kyalo ofumba lumonde n'asulamu bukya ng'agaze n'okwata akambe n'omuwaata n'onywa n'ekikyayi ekikalu oba ekyugi naye Robina nammwe mulimba mmwe mwali temulina katimba kakalirira lumonde wamu mwe temwabirira tebiriyo ku lumonde n'okola ki n'olya n'omulya naye bali just emmere etasuze nawo kati nze mu famire yange kyenagenda okulaba saalyanga leftovers emmere efisseewo nga baliddeko kati nagenda kirabo kyetegerwa nga kyali kinzigirako obwereere waya bampa ebisigaddewo nagenda okulaba nti gwe muzeey gwabwe tebagala kusuula mmere kati oluvannyuma lw'okubinzijako ate waluna biryanga n'ebibayambako kati ate nga emmere kati esigalawo nga nnyingi kati ne batandika ogitwaliranga baganda sina bamyasiikiini balina wansi fuleya wansi taata we waggulu muganda wa taata we wansi kati ng'emmere bagitwalanga nga bagirya era nga bwe bagikwatakwatamu bwe bati ateekako kasufura bakaita bata kasufura kakaveera n'atwala wansi negamba kati nali nkaayanira kibodde nabaneerode n'abaana be bagirya kati nakirabanga tebaagala kola ki kwegatulya ne tukola akajanja wano amawulu twagalyanga ekimondo kyogambye ekyagala okwonooneka n'okiwaatako n'okirya nenva no nga zigaze nenva nazo n'ozirya naye ng'enva ezigaze oba olya zaki ozirya maama olyalyamu mukyalo gwe noosanga sikulimba mwe muleba tawuni nze nabeerako ne mubajjajja baffe kati nze nzikiriza nze nabirya kale nzikiriza kale kati nze ekyo kyanyamba okugjawo akajjanja ka left ki ekyali kibikuliisa Robina nga byonoonese kyenjagala tujjewo kati nabijjawo ebirala byebiru ate kati amaluma asaagala kulya maluma janjalo nga bigaga n'oyiwa amazzi gali n'oyemu amalala n'obyoza tatali bukazi bwawe kati ekyo kyanyamba akajanja bukekkereza nnyo kati n'ekirala tugamba kibala mbagambye nti bwe tutuuke tutwala akajanja kisinzira ne famire gye wakuliramu wakuzibwa otya mbeera zo kwegamba bw'obanga wakula tewagala kwogerako togenda buwalabu bireke tewagala kwogerako zivwako n'olinya waggulu ne ku siiringi n'obwaye ne weekuba ne mu kisenge kwegamba nga zaavuddeko n'ebikopo n'obyasa eri tosobolayo kati bw'obanga mukama akuyambe n'ogenda otambula osambasamba ebintu awo kati mukama bwakuyamba n'ogenda kkiriza osoboleyo obeerenga bizonto kozi wano tulinawo ebizonto Uganda bizonto ndabako bano babizonto Uganda tubinawo bizonto beeranga ebizonto bya Uganda ate nga bitegeera ekitegeera kati ojja kumalako natwala lugezigezi kati nekirasa okolaba ekino olumu omanyi bano abakyala nga ne bajja bano baba n'olugezigezi baagala okulaga nti gwe tokola kati ate bagamba bakumalemu amaanyi baagala okusuuza omunyama gwe kati bwe yajja bagamba mtuule wano mu kiyungu temuliire eri mu kisenge mutuule mu kiyungu wano ebiseera ebyo waliwo yajja ne mukozi we batugamba batugamba tutule mu kiyungu tulata mu kiyungu ati mwoyo wa Mukama nangamba nayijjukira mu kiyungu kye bamwe temuli na tayiro naye ate kino kirimu tayiro temuli tayiro okyangayo ekikeeka ekiyulise ebikutiya tusodakono n'ekikeeka n'ekikeeka tekiriyo kati
n'ekigwegwe kirawo kipalepale kiriawo kyakaddiwa wakigomesegezi abamama bafe ebikadde kati babitereka eyo bakipalepale batata kati kyo jali n'oteekawo nga kyona kikunkuluka enfuufu n'otuula n'esowaani n'oteeka wansi mu ttaka n'olya kati mwentu kunagamba naye naawe tuleeta kajjanja kati jjukira kati wano waliwo ki bw'otuulawo n'oliirawo kiki emmere egaana nengamba wamma nakakola naye nali ntegese sitwago nga njagala bagamba mukitenge kiraba kati kitobala kugamba inokubeeramu n'ekigambo kya Katonda mundamu kati ekyo kyanyamba nenzikakkana bulungi kati nendira ddala mu kiyungu bulungi neyakagere nekwa nga bwe nnyimba n'akayimba nze nga nnyimba n'ennyimba zange eza gospel kati ate kyabanyiiza kuba kati ye aba ayagala ekyakola akulabe nga onyiize kati ekyo ne bakivaako nenzirayo mu kisenge nga tetuyombye nga tetukoze eki awo saayita waawo olero bino onyumiddwa nze nyumiddwa nyo kuba mbadde ne Yesu nkulaba mbadde ne Mwoyo Mukama akanyiriro kwekali nga mpa okuba bulayi kati ekyo nenkiyitako bwenti kati nga bwenkola ebyo nga bwenvanya okulaba nti kuba bwe tutuuka eri baakula bulala naffe twakula bulala embeera zaabwe obuwangwa oba bwe buwangwa obwewa bulala kati nga ngezaako okulaba obwongo bwabwe okubasoma n'okubategeera babogola okitegeera nakugamba taata wange nze bwayogerera waggulu oyinza okugamba ayomba naye nga ate bamba abaayo kati oyinza n'okumutya ate nange nakamutegeera kati nti nakakitegeerera ere ngamba walityoni aba bagireegera waggulu kati nagenda kati Mukama nangamba naye taata wange ayogerera waggulu takukuzizza nengamba nkuzizza nengamba kati ate wano ngenda kumalawo emyaka egyo naye eri ankuzizza emyaka giigyo kati ekyo nekinyamba okubogola kati nange nembabeeramu awo Mukama kugamba nasaba Mukama ampa amagezi okutegeera n'engeri gy'obakwasaganya kati sooka oleke kati gwe bw'otuuka eri nga Katonda akubiddemu sitampu tugenda okole tuuka eri manyi waliwo ebintu otasobola kola gamba nze sobola kugumiikiriza muwalabu nze sobola zange zivaako mangu era nze mpulira nga njagala omukuba ekikonde kati ekyo wata kisobola kubeera bizonto genda mu maaso ga Mukama ekikulema kyonna ekifo ky'okukolako ekalakaaso bakugireyo akaso weefuukuule weetaakuuze akusinze aba yakoze eki akubya gw'okutte kati bali bakusinga ne b'okola otya gwe gamba Mukama sisobola nze ekyokubeera bizonto sibisobola nyamba mbeere ompa amagezi okukwasaganya abantu bano gwe wabatonda gw'omanyi entegeera yaabwe bategeera batya naye Katonda amanyi kati Katonda ajja kukuyamba mpala nga naawe bw'okola empisa ng'okola obulungi Bayibuli egamba ti mulekangayo okukola obulungi otakunyiizizza gwe simayiringawo nesimayiro kyo nakyo kyakulwanyisa oteekawo plastic smile okubuzaabuza ogenda okulaba nga bakyuka kati nze nvuddeyo nga bakyuse era nenvaayo nga bakaaba amaziga nga baddala nga yenze muntu omulungi era nga baŋŋamba naye gwe toli mukafiiri oli mu bano manyi eri wali abakafiiri wabeerayo abatukuvu anti be basiraamu babatukuvu batwera ddala ng'abatukuvu bamanyi Katonda ebyaddala batulamu kati nga waliyo bamasiikiini si bamasiikiini bani bano abakafiira n'abayesuuwa bakristaayo kati bo beetwala okuba nga be banambeemu kati bano bayesuuwa bano nabamanyimuko kuki Katonda bo be bagamba kati nga baneeyagalemu nti ono twafuna alimu Yesuuwa Yesu kati ekyo nekikola nnyo enkolagana yaffe nabo ne banjagala nnyo naye nga tolowooza nti siinaako byeno ebyesaayitamu naye wasooka bigumiikiriza nabiraba n'amaaso ebyo byoyitamu eyo nabiraba n'olabira ddala omuntu watuuse ku extent ng'ayagala muyomba amalirize kubanga bo balibo emikono gyabwe giri ki gijjudde omusaayi jjukira bafugibwa ggulwe omwoyo bwekyokutta tekirina kugamba tekina kye kimukolako kati ye ng'akugamba ye omukafiru n'amutta busi kati gwe gwalina omwoyo mutukuvu n'ambiku nagamba kati gwe omukafiru n'omusse busi lwakuba tali mukkiriza olina bukakafu ki nti mu myaka 3 oba 3 agajja ajja kukyuka abeere omukkiriza nga gwe
kati akantu kusooka okalabe tebalina kufumiitiriza tebalowooza omuse kubanga simukkiriza mu kaferuumu gwe olina bukakafu ki obukakasa nti oba oli awo senga wamuleseewo emyaka egijja mu maaso ajja kukyuka adde ku sayidi yo mutukuvu kati gwolowooza ekyo oba okoze kirungi maaso ga Katonda kati emikono gyabwe jajjula ki omusaayi kutta kati nze otuuka nesenga nti ono ayagala kujja ku lutalo era ng'akugira kutalo agenda kukutta era agenda kukutta era ne bwafa talina kyasola agenda kufuna Uganda omulala oba omukozi omulala kati gobeera mugezi wekwate Katonda nze neewuunya omuntu agenda ebiwalabu n'atategeera Katonda n'akomawo ng'asinza ebikoola bya dalasini n'emiceere n'ebiki waliwo n'abalokokerayo naye bwe bakomawo nate ne babyerabira byabayisizaamu ye Katonda ye aba amwagalako kumuyisamu ekyo mu mbeera eyo okitegeera ndowooza tusobola omumaliriza nga amagezi agombadde nga bali abagenda bonna gafaanagana era neeyisa yaabo nga batuuseeyo era eyamba ne bali abaliyo bw'abanga abadde alina bwatambula obuli kano kankongerezeeko oba nakogeddeko naye kankanyigewo nyongere kakuba mu sitaafu nga tonagamba muwalabu akyukakyuka oba mubi gwe sooka weekyekinge gwe bw'oyagala bakuyisa obulungi naye bali tobayisa bulungi oyagala bakwagale gwe tolaga nti obaagala kuba kati bw'ojja obaagala waliwo n'abagamba nze sinyumya na muwalabu soogera naye kati obeera n'omuntu mu nnyumba g'otayogera naye okitegeera fuba nnyo okulaba nti nabo bantu mubeere ba mikwano nabo bantu okitegeera kati gwamweguya takweguya esawa yona akukwata nakuzzaayo ku ofiisi ku kiyumba buli bbanga lye bakuzaayo ng'emyaka gyo teginnaggwako oddayo obutono otandika nga takolangako okutambula mu kiyumba nova mu kino n'ogenda mu kirala nova mu kiri buli kiyumba kibeera oba wakava mu kino kikyafu akamala okirongoosa emyezi 3 n'okivamu ate n'ekirala ddayo ne waliwo nakugambye nti omuntu ayinza okukuseetinga nga otonywerera ku mirimu nga gwe obeera awo omulimu ne gukutama nga bakuloga okuzunga buzunzi bakunyokeza kazunzanjoki kantu katono kabajja kuwaye ne bakukwata ne bakutwala wala kantu katono n'otambula ebiyumba nga 3 kati bw'okomangawo bitono omwana yatambula ebiyumba 2 naliwo ku ofiisi nga ebiyumba 20 kati sooka olaba ebiyumba omenyeka nnyo naye bw'oguma n'ogumira awo n'osaba Mukama n'akuyamba akugondeza mu bintu ne bikugondera okitegeera so kati Robina ng'omaliriza nze njagala obasibule ozinga gwe olinayo akatale ke kanaye obudde bwe tubawadde bumala akatale ke koba ke kaliwa bannange luno oba tolina akatale ke kakamba gambe weetaaga Katonda mu bulamu kyenazuula kati ako katale ke kankongerezeeko kyenazuula nti mu nsi muno omuntu tasobola kubeerawo nga talina Katonda ku bubwe ekyokulala nti olina okumanya nti mu nsi muno olina mukamaawo gw'olina otambulirako ku mateeka ge abantu balina bakama baabwe babaami banjawulo nno kati ffe tulina Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa omwoyo omutukuvu yatuvuga nga ddweiba kwegamba atuvuga yamanya wali ebiwonvu yamanya wali akasirinko yamanya wali ebirungi bwetaaga n'atuyisaawo waliwo n'abalala balina bakama baabwe naye nga si bamu bwa Katonda kati bakama waffe bangi naye olina okumanya oba olina bakama bafaana batya Katonda omutonzi w'eggulu era omuyinza w'ebintu byonna ye mukamaawo kuba ekiseera kirituuka tosobola you cannot escape Jesus you cannot escape tosobola kumwescape kuba noba olifa okuva muno mu mubiri guno gwolaba otuuka gwosanga gwe wagaane eno tosobola kumutuluka okitegeera waliwo bagamba nze bwe ndi bwanfudde ofa biki omala kufa bwoti ogira bwoti nga yewuuyo kitegeeza ogamba abantu balokoke badde eri Mukama kyekiddukiro kyaffe tosobola olaba ne Yesu yagamba mu nsi mulimu ennaku naye mugume enkoze eki gwolowooza nnaku ki yali ayogerako kati bw'oba yagamba nsi gogenda kuddukira wa mu nsi ki awatali nnaku nsi yonna kati kitegeeza ensi mweri n'okubonaabona n'ebisoomooza na buli kimu kyonna naye obuddukiro bwaffe Katonda bwe yatuteerawo ye Yesu Kristo bw'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi bo era akulokola manyi n'abantu bwetwogera Katonda kitaffe Mwana n'Omwoyo Omutukuvu nabyo tebabitegeera tujja bibasomesa ebyo mu firimu gye tugenda osoma omuntu yeetaaga okusomesa Katonda yaani Yesu yaani ne Mwoyo Omutukuvu yaani ye kijja kitya okubeera nga
Katonda bajja kizuula bulungi okukakana ono mwoyo mutukuvu na Yesu nga kiti nga y'omu Katonda. Tujja bisomesaako ebyo mu tunaabanga firimu gye tuteekateeka okuzannya. Obulamu omutali Yesu si bulamu, obudde bwonna bwe tunaba tufunye obeera ng'ali mu kizikiza otomera butomera. So nkoyanza nnyo mukyala Robina, mpozi nze nga nze kusaidia akatalekeka. Weekuumye otya okubeerawo ebbanga ly'omaze ery'emyaka gye simanyi nga tolina mwami okikola otya? Kati ekyo anti omanyi ekizibu ekiriwo, abantu bagenda ne bakulembeza kye bayita sex. Ye n'alowooza nga talina sexi, ndowooza obulamu talina. Kuba naawe oli mukyala. Waliwo kye bayita Katonda yatandika eyatukolera sex eyo. Okitegeera? Era ye Katonda yatonda emibiri gino. Kati naye kyayagala okungamba nti oligenda mu ggulu ng'omaze okugenda ewa Katonda mu maaso ga Katonda ng'ogamba nze Mukama omanyi okutte ekipande kya sex. Nze manyi nze sex yannemesa. Nze si kyenjogena nakyo nze nga nze. N'oyitawo. Si nze kyenjogena nakyo. Tosobola kuyitawo ng'owooza bya sex mbunze omubiri gwa nnema. Ekibuuzo weekiri nawala ekikubuuza ani yakola omubiri? Katonda. Kati lwaki tewasaba Katonda n'akuyamba ogwo omubiri? Kati omaze ebbanga ki nga woli mu mbeera eyo? Ndeka. Alaba. Ndeka. Yogera. Lwaki kwogera yeeyo. Robina obadde ozooyogera ebintu byonna nga bituufu naye wetutuusaawo. Sookoleke. Awo nja kwogerawo luvannyuma ku kavidiyo akaddako. Njogera wano ku nsonga eno enkulu enkulu. Sooka olindi nja kwogera kale. Kati ki kino kiri bwe kiti nti njagala kwogera kano ku nsonga ey'omubiri. Tosobola sookoleke malirize kano. Nze kye nakubuuza kyadde kimu. Ndaba ompabya onzija ku mulamu. Lwaki oyagala ekyo? Nze njala okumanya kubanga batandika okunkuba balansi. Nti ki? Kale tubasiibula. Omanya nti ndi mulokole siyenda. Kale kitegeera ate n'omubiri gusobola okujja omulokole ayenda. Bendera ddala naawe ate kati basumba. Naye nga lwaki y'ensonga lwaki njogerako omuntu okulembeza omubiri. Bayibuli egamba nti twetuukirizanga omubiri gyaffe okukola byeki. Anti abyogera naye tosobola nti abalokole tebenda. Era bendera ddala waddala tasobola kukola ekyo. Kati gwe abeera n'ogamba nti oli mulokole naye ng'oyenda. Kubanga gwe omubiri gukuyitiriddeko nnyo owulira nga gukuyitiriddeko n'oyenda. Ogwo omusango munene kubanga gwe ate olinako omwoyo wa Mukama asobola okugamba nti wakiri yingira mu kusaba. Ebyo bitubaako omubiri guyinza okwekalakasa ne gwekalakasiza ddala ebyaddala naye nga jjukira olina wookoma ggwe ng'omulokole. Kati nze ekyenkola nnyingira mu maaso ga Mukama nga muwange taata mukulu ng'oyakola omubiri seba ate nga kubanga yewantu gye wavudde nze mpulirayo nnyo ebintu bingi ebigendayo mu maaso gye mpulira bibbiriŋŋanya simanyi amenvu ebintu ebiri eyo nze sibitegeera. Ebyo gwe wabisumatuka oti kusaba nze nga nsaba kale nekintu okiteekako kati nze obwongo bwange bwesera budde eri Katonda ndowooza kyakudda nga nze nziramu ebyo kulowooza sirina muntu gwendeetinga mbu nina omuntu gwendeetinga agenda kukyusa ebirowoozo byange kati nzire ku oyo kisinzira n'ebirowoozo byo kati gwobeera gwe ebirowoozo biri awo kisinzira n'agantu ge balaba wano ku simu kati ye kwagenda ku firimu ajjayo ki Blue movie alaba babazina bya squeeze kati nze ngendayo ndaba bya Yesu binsika binziza waggulu awo nno kikubye kati awo nno nzize nze nga newankwadde ng'omuwalabu mulungi babaddeyo sebo sinze mukazi mubi nnyo mukyala mulungi maama akanyindo kasigala kati sebo nga banjagala naye nga nze ennyimba nze Yesu yankuzaakuza ono munafu ayimba atya nze bankuza nze ennyimba Yesu yankuzaakuza nga ye kugamba balaga nti be balungi kugamba akulaga nti aliredde gwe genda nze mbula kuba nze kwaganya bbanga otubulira lyomaze Robina sikutegeddeo yabikubulira ku budumbe nekyova omanya nti Katonda alina obuyinza ku mubiri omubiri tegukutwala mu geyeena olw'okuba kiki gwebeera munywevu omasi kyo Mr. Solution kati Mr. Solution amaze ebbanga yange emikase mwagala kwogera ku nsonga zammwe naye kale naye ekikulu bwe kiti bwe kiri tubasiibule kale munnange abawuliriza mwenna tubasiibula
naye nga mbasiibula mbakuutira mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe tuli nsiriŋŋanyi. Omanyi olusiringanyi ku Setaani? Olusiringanyi lusobola okuwangula Setaani? Terulina kye lusobola kuwangula olusiringanyi. Terulina maanyi ku kintu kyonna. Kati ffe tuli lusiringanyi mu nsi. Naddala gwe bw'oba nga kituufu weezuula nti oli lusiringanyi eri Setaani, kati gwe akasiringanyi okuba nga owangula Setaani, oteeka okuba nga weekutte ku ki? Ku Mukama. Oyo yamuwangula naawe owangule. Ate naawe atanaba mufuna Yesu Kristo omwetaaga. Kubanga kyekyo kyokka Katonda kye yatuwanga ekirabo ekisobola okutuwanguza emitawaana gy'ensi, ekisobola okutuwanguza okutabakana kwonna, kye kiwumulo mu nsi. Ne bwe tuba nga tuvudde mu nsi eno ey'abalamu nga tugenze mu nsi eri endala eya Bwakatonda, tubeere nga tuli balamu emirembe n'emirembe. Kweyanza nnyo, tweyanza nnyo obudde bwe mutuwadde, munyenye yakaya kuze okusayo yake Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mubeere bulungi, mweraba.